Yes, engeri leero gye badde weekend. Sisobodde kujja mangu kubagamba kubawa update ku nsonga zaffe eza omutolosa. Tujja kuba naye enkya wano ku kisaawe ssaawa 4 era abaganda bange mwenna banamu na wakosebwa yakuvuma n'ebiringa ebyo. So tujja kuba nayo wano. Njagala era n'okwetonda omulundi guli teyasobola kudda olw'enkyukakyuka z'entambula z'ennyonyi. So ssaawa 4 enkya ku kisaawe tujja kuba naye. Ennyonyi ekomyawo Don Asia mu ggwanga lyattu Uganda esimbudde. Eno News Park channel likinga leka obaka bwawo mu comment section atero subscribing ku YouTube channel yaffe. Don Asia yalina okomezebwawo wiiki eno gye tukubye emabega wabula ate ne kitasoboka kakati okusinziira ku Calvin Kayanja era ng'ono yali mu nsonga zino ez'okuba nti Don Asia akomezebwawo olw'ensonga z'okuba nti nombu Don Asia abadde kukusa abaana okuva mu biyumba ekintu ekiretedde abaana bano abali ku kyeyo obuzibu. Kakati Calvin Kayanja avuddeyo n'ategeeza nti no Don Asia wezinawerera ssaawa 4 agenda kubeera nga atuuse ku kisaawe Entebbe era n'agamba nti mikwano gye baganda be basobola okuba nti no babeerawo ku ssaawa 4 agenda kubeera nga atuuse. Okusinziira ku Calvin Kayanja avuddeyo n'agamba nti no ennyonyi yo yasimbudde era ng'ezinawerera ssaawa 4 ajja kubeera nga mukwano kati mutaka. Bwe bityo nno bwe biri. Ffenno tulindiridde ne ku mulundi guli twalindirira ssaawa ne ziwera 6 ne ziwera 7 ne ziwera 8 nga Don Asia tannaba kubeera nti nno ajja oba atuuka mu ggwanga. Naye okusinziira ku Calvin Kayanja avuddeyo n'ategeeza nti buli kimu kyawedde era ennyonyi yasimbudde ssaawa we zinaawerera 4 ajja kubeera nga atuuse mu ggwanga lyattu Uganda. Katumukuwe. Yes, engeri leero gye badde weekend. Sisobodde kujja mangu kubagamba kubawa update ku nsonga zaffe eza omutolosa. Tujja kuba naye enkya wano ku kisaawe ssaawa 4 era abaganda bange mwenna banamu na wakosebwa yakuvuma n'ebiringa ebyo. So tujja kuba nayo wano. Njagala era n'okwetonda omulundi guli teyasobola kudda olw'enkyukakyuka z'entambula z'ennyonyi. So ssaawa 4 enkya ku kisaawe tujja kuba naye. Mukwata obudde yakuvuma yakweragirako yakukosa yakusalako omugambo tusisinkane ku kisaawe enkya ku makya kuba ekyenkya tujja kutirya naye wano. Okulekanga engalo ziganye buganyi ku yita ku immigration omanye ezaali eza bbulaaka ng'oyingira ate ofuluma za kalandala bisobola okukyukamu naye n'abatolosa tugenda kuba naye enkya ku makya tukwate obudde. Byebyo nno Calvin Kayanja ng'ayongera okukakasa nti wezinawerera ssaawa 4 Don Asia ajja kubanga akomezeddwawo mu ggwanga. Naye n'agambye nti wewabaawo enkyukakyuka kijja kubeera nga kivudde ku kigaalo kya Don Asia kubanga engeri gy'ali nti no yagendayo nga muddugavu ate nga kati yeeyerusa ekigaalo kye munnange kiyinza okuba nti no kigaana okukwatagana. Bw'atyo nno bw'agambye bamuyise Calvin Kayanja si byaffe ng'aba News Spark channel. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano olutalo lukyagenda maaso ku Facebook. Olutalo luno luliwo wakati wa Pretty Cissy kw'ossa ne Aunty Kaduuka nga bano nno bonna bakola business zezimu zez'okutandikirawo bakadama business nga babaweereza ssente ne babatandikirawo business ez'enjawulo. Mama bano nno beerangidde ensonga nno zaavudde ku kuba nti no Pretty Cissy ayina omukyala eyamuwa millions 45 wabula ate we batuuse okuba nti no bamusaba accountability ate munnange ne bitabuka Bitabuuse n'atandika n'okuyungula amaziga. Ekintu ekyalese bangi nga bagamba nti ekimukaabya kyekyaki nga just bamugambye abeere nti no abalamukkaawo ku ngeri gye yaspendingamu ssente. Katubeere nga tukuwa olutalo luno oliwo wakati wa Pretty Cissy kw'ossa ne Aunty Kaduuka. Cissy waayo accountability kyekyoka kye bakwagaza
tewekaza lukwechi nanyini duka kugambye mubalire ng'ogamba mubali mu lukwechi gwe sente tomanyi weziri mulekerawo namwe okuddawo okusiriwalira ku bantu gwe kritisise tewali atakwagala kwata accountability ogiwa omukagala tukwagala naye wayi accountability ayagala nze mbumbuza oyo uno obuyongeza nsobola obuyongeza bansonga amagoba galina okudda eri nannyini abalala sente tebaziraba naye nze nkimanyi wazikozesa bulungi ekyo nkikugambye amazima gali nti wazikozesa naye lwakuba oli mu kutya va mu kutya tuula obala ebitabo ojja kulanga sente z'abendi olaba gye zaala wano okuva wano mu kisenyi bwe tusuubula ebintu okutuuka Kaduuka we watwala ebintu transport mitwalo 7 kisoboka ekinene nnyo gaba mitwalo 2 nze nga nkubeerera mu lukweki kiriza nti leero bisaze eyo diiru yo yayise nanyini sente azaagala kyekyokka wano gwe walya miliyoni 9 wamuwa accountability ebyange ne Christine byasonyiwe nkyasobola n'okuddamu no managinga business ye onoyogera byenkanaki wanampita n'ajipa what are you going to say mbwagwe manya wakoma bwoba wagwa tonsitukirako mbwagwe muntu kyabeerawo ng'oti oli mu byaddala musimanyi ndi mu lupundi simanyi ndi mu kusuubula which means ononya come back olinga amazi kikazi gwe sikutya olinga olumbe embwene omanyira ki nkumesholinzeko ku linnya lyo zino bato tezikwatako omuntu ne bw'abazze mu inbox yo bano bakirayant tukolera bakolere buli kiranti wenna bw'aba mu buzibu asobola okuddukira gyali gwolowooza nkusobola owulidde eno bato gindekere tekwatako lwaki omumanyira kikazi gwe lwaki onjasamira lwaki onjogerako do I know you ndi wakabirayo omposinga mbungusisinga kudiru ki zino ensonga za Christine sizizo owulidde bona okyakuba kyano ndaba ate muoloseroyo nga ndimanaginga ogenda kwogera biki oba kino kizunguwala kikyasirwala oli kisiru ndepukana bato ndala ate naawe ojja owunya owulidde ate namwe muyitamu mupulokinga zino embizzi yanguwa temunsirikira mannyo owulidde gwe ssanyu simanyi ssanyu pinti ate bamikwano abambuuza mbu nababulookinze temunzungirako bwe mba nnakubulookinze genda ogula Facebook empya oddemu following si mbubi buno obusungu buli ku kikazi kino kuba mukazi gwasusse okunjoga oninyiridde okuva ku empaka ku zedi muntu kyakansolinga omuntu ayagala omuntu eyeyisanga ekikazi kino nokola live sisewe tewekaza sibaleta accountability ngenge nakolera gwe obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park channel likinga lekawo bakabawo mu comment section ate subscribing ku YouTube channel yaffe beera bulungi weraba